Nakoze story ku Daily Yugi eyasoose nga sinnabeera nga nfuna ebifaananyi oba obukakafu ku ki Daily Yugi kye yali atuusiza ku ono mwana muwala eyeesitula okuva ewaabwe n'ajja mu ggwanga erya Uganda ng'ekimuleese ensonga ya mukwano era batu ne batandika okubeera nga bapepeya babiri ne Daily Yugi ate ebyagenza okuvaayo mu katambi n'ategeeza mbu yayita mu bintu bingi nnyo ng'ali wano e Uganda. However byabadde bikomyawo not until we yasharinze ebifaananyi ng'omusajja omuvubuka ono yamukuba Namwasa ne kalinda minira ate nga sigwe munundi ogwali gusoose wabula kyajjanga kyeddiŋŋana konze nedda SMX onokola video endala ng'oteekako eddoboozi ku nsonga eno eri mu kubeera ng'egenda mu maaso. Actually sinnalaba na bantu we bavaayo bulungi kubeera nga bayisa mu ggaali oba nga basabula Daily Yugi kubanga okusinzira nandiyagadde nga si kirungi naye munnange waliwo ekintu ekikusukkako ensonga erimu omwana ensonga erimu okuba omukyala ensonga erimu obulamu bw'omuntu waye no ku SMX Media sikitwala nga kya muzannyo nedda kubanga gwe ofunira obusungu okuba omwana w'abendi lwaki obeera omwana w'abendi tomuleka n'agenda lwaki obeera tomugamba omanyi ekyange naawe kigaanye tambula ogende to the extent wotuukira okuraisinga ekikonde oba oluyi oba sapato oba muggo oba jjambiya kyonna ky'obeera oyagadde okubeera ng'omukuba osobole okubeera ng'omukuba. Mazima ga Katonda omwana mulenzi ono akola content we ng'asoma Quran y'ekitiibwa ate okulabikira mu incident ng'eno nga yakubye omukyala g'amazima kyenyamiramuko. However beyasaga tujajinge side emu kubanga right now twakafunako side ya mukyala yekka tetumanyi side erinda naye okusinzira neera kyonna ky'obeera ogenda okwogera tewaliiwo nsonga yonna gy'oyinza tuwa kugamba mbu yakuleetera okubeera ng'omukuba okujjako ng'ensonga yonna egenda okuva wa Daily Yugi egamba omukyala onaalimba twali tulina gye tuva ne yeekoona ennyindo n'ejja omusaayi awo ngenda kuwuliriza naye ensonga yonna gy'oleeta ng'egamba oba yanvuma oba yankola ki oba yakola kino oba yakola kino ne mukuba eyo tetugenda giwuliriza. Leeta ensonga ng'eri validi ng'ensonga esobola otegeerekeka oba ng'ensonga ejjawo kineeyo kye tuli mu kubeera nga tulabako kubanga kye tulaba kitegeeza nti omukyala wamuyisa bubi n'omutulugunya n'omukuba ekintu kyetayinza kuddawo ne twenyumirizaamu nga bannayuganda mbu abasajja tukuba abakazi no nange waneno ku SMX Media already nabadde nakoze dda story naye mbadde nfiiringa nga kinnumiriza okuddamu okulaba nga nkola story endala nga analyzinga kwene ensonga okubeera nga n'ekikolwa ekyo neeyongerera ddala okubeera nga nkivumirira. Waneno ku SMX Media tugenda sigala tukuwa updates ku mwana muwala ono n'obusaba mbatuko bwe yayitamu ng'ali wano mu ggwanga erya Uganda ne Daily Yugi ky'onokola subscribing and notification bell ebisigadde bitulekere. Have no idea what nobody but Allah knows what I have been through in Uganda, but I still love Uganda. I will forever love Uganda. I will always come to Uganda. No, I'm the type, I'm a very, very loyal person. That's my downfall, is I'm very loyal. Queen Nabila, how is your mental health? I think all of us are working on our mental health one day at a time. I always try to be the bigger person. I try to leave it in Allah's hands. Sometimes you have to let people show their true colors on their own. Have you guys ever dealt with a narcissist? Do you know the meaning of a narcissist? Be patient. Allah's with these. Alhamdulillah. You're absolutely right. Do you know what my favorite word is? Tawakkul. Always trust in Allah. That's what I have lived by my whole life. And that's why I said I've never felt the need to get revenge on anybody or to gossip about anybody. I always leave it up to Allah because He's always had my back. He's always had my back my whole life. Mulunji Queen, I'm proud of you. Thank you. I swear we saw the way he was talking to you when you first on live.
I will always do what is best for me. Sorry, guys, I'm going through these comments and trying to respond. Sending you hugs and kisses. Thank you. Queen, do you know, no matter what? Yes, life is very short. You have no idea what nobody but Allah knows what I have been through in Uganda, but I still love Uganda. I will forever love Uganda. I will always come to Uganda. People will see me in Uganda. I will always be in Uganda. No feelings. Yes, I have one narcissist.